وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. عباد الله، أوصي وإياكم بتقوى الله عز وجل. ومتنا مجفوغا كتيوا الله سبحانه وتعالى. الله أتودي شينغيرا نتكم بدو abakuŋŋaanye mu kifo kino ati gabadde magezi gaffe bangi essaawa eno bali mu bifo oba oliawo Allah byasinga okuba nga tayagala, naye gwe nange Allah ffe balonzeewo okuba nga tuli wano. Era Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayita ku lulimi lwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ng'atugamba mu bigambo, yagamba nti wamajtama alqawm, tebakuŋŋaana bantu mu kifo ekifaanaganako bwe kiti. N'agamba nti wamajtama alqawm, tebakuŋŋaana abantu bonna mu kifo, abantu bonna mu kifo kyonna. Mwegendeze ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, buli we byogerebwa bibako ne opposite yabyo. Kati yagamba nti wamajtama alqawm fi baiti min buyutillah, tebasobola kuŋŋaana bantu muzimu ku nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. nga bolaba ennyumba eno gye tulimu mu kitundu kino kyonna, wadde mulimu zikalina, mulimu ebintu ebyebbeeyi, amayumba ag'ebbeeyi aga tairos, Allah tagasobola gayita mayumba ge. Agona ge tulaba awo gonna ge bazimbye, eno ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era essaawa eno, hadithi eno Allah agamba nti, nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wamajtama alqawm fi baiti min buyutillah, tebasobola kuŋŋaana bantu mu nyumba ezimu ku nyumba zange. Nagati yatuluna kitaba Allah, nga bejjukanya ku mateeka gange nze Allah subhanahu wa ta'ala. Baseeka bangi bonna babadde wano mbalabye, abakeddewo obedda bali mu kusoma kitabo kya Allah ne hadithi za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tewaliwo abadde anyumya mboozi, buli azze wano abadde asoma bujulizi, asoma Qur'an, asoma hadithi za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati Allah agambye nga bejjukanya kitabo kyange, wayatadarasunahu bainahum, nga bakyejjukanya bakyeyigiriza. N'agamba nti illa nazalat alaihim sakina, n'agamba mbassaako obutebenkevu. Ekyo Allah atuwadde assurance nti atussaako obutebenkevu ebbanga tuba nga buli wowulira wali ddalasa, buli wowulira wali nti kusoma busiraamu, gendawo. Lwaki? Waliwo sakina, waliwo obutebenkevu okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mulabye ekibi ekitutawanya kati mu duniya eno yonna, abantu tebakyalina butebenkevu mu mayumba, bukyankalano, ku mirimu, wonna kukyankalana. Kati Allah agambye buli omubeera mu bifo awali okwejjukanya ebita ekitabo kye, Allah agambye nti abassaako sakina. Allah amala okussaawo sakina, n'agamba nti illa nazalat alaihim sakina, n'agamba nti wagashiyatuhum rahma, ate nassa okusaasira kwe. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ebyo yina nnyini nsi, agambye ate wamala n'abassaako okusaasira kwe. Amakulu, buli walaba abantu wonna wakuŋŋaanidde abantu nga tewaliiwo bino bituli mu kwogera, tebasoma kitabo kya Allah, tebejjukanya amateeka ga Allah. Ebifo ebyo mubimanyi bulungi nnyo, bibeera mu bisaawe, bibeera mu mabaala, bazanyira puulu, abantu nga bakuŋŋaanye, wonna abantu bakuŋŋaanira. Kasolaba nga tewali kusoma Qur'ani, togezanga n'obeerawo, wabeerawo opposite wa bino, wabeerawo tewali butebenkevu, tewali okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba nti wahafathumul malaika, ne malaika za Allah subhanahu wa ta'ala azisindika mu kifo ekikuŋŋanya abantu babe bati essaawa eno amaaso gaffe tegaziraba naye zamaze dda otwebungulula. Allah agamba nti malaika
azissa en hadithi Allah tayogera bigambo bya bulimba kati malaika wezimala okukka nezitwetoloola nga zitutaddeko ebiwawatiro bwezimala okukola ekyo wadhakarahumullah ekyo ekisingamu okuba ate ekyebbeeyi wadhakarahumullahu fima indahu Allah namala natwogera mu ggulu eyo ayogera linnya ku linnya tagamba bugambe nti abaddu bali awo basoma kitabo kyange ayogera erinnya buli linnya Sulaiman ali awo asoma Quran ali awo yejjukanya nayogera buli linnya lya muntu nga yeewaanira ku bamalayika mu ggulu nga bagamba nti abaddu bange bali awo nayogera amannya ga buli omu gwani oba nze Allah gwayogera erinnya lye nakusoma nti Sulaiman Kiggundu mutabani wa gundi nagamba malayika nti wuyo atudde mu dalasa wuyo gwani so saba Allah ateeke mbaddu bagenda okugasa oluvannyuma lw'okuva wano nga byetujjeewo tubifunyemu ekyokuyiga era mu hadithi endala Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu hadithi endala ekwatagana ku mbeera gye tuliko wano yagamba nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman omuntu yenna akwata ekkubo nga tazze kusuubula nga bwolaba abazze wano mwenna saba Allah basiime tewali azze nga azze kusuubula tewali azze kukola byamaguzi nagamba nti nokwata ekkubo nojja ng'ozze okweyigiza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti sahala Allahu lahu fihi tariqan ila aljanna obeera omaze okukwata ekkubo Allah aba amaze okukwanguyiza ekkubo eri kuyingiza ejjana tusaba Allah teeke mu bantu b'emu jjana omusomo gwaffe olwaliro gwe tugenda okweyigiriza musomo okukwata ku ibada naye tetugenda bweyigiriza ebintu bino byonna byetwogera wano mwali mubiwuliddeko si gwe gusoose tusaba Allah atuweemu obulungi tugenda kwejjukanya mu budde obufunda ku kigambo ekiyitibwa al ibada okusinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba atya mu ibada nyingi nnyo naye ibada ekiyitibwa ibada kyeki nawano wetutudde essaawa eno tuli ku ibada naye ekiyitibwa ibada kyeki mu bufunze nsubira wali okiwuliddeko naye tugezaako kubanga twejjukanya al ibada mu lulimi olwarabu logatan maana yagamba Allah nti al ibada logatan adhillu wal khudu kitegeeza ibada kitegeeza okukkakkana n'okwewaayo n'obugonvu kyekitibwa ibada mu bufunze mu lulimi ate mu mateeka shar'an kitegeeza ki naga nti isimu jamiu likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda kikuŋŋaanya linnya erikuŋŋaanya buli linnya erikuŋŋaanya isimu jamiu likulli ma yuhibbuhu Allah kweyo Allah byonna byayagala ng'ate abisiima kitegeeza ki osobola okukola ekintu nga Allah kyagala ate nga takisiima era osobola okukola ekintu gwe kyoyita ibada Allah nga takyagala ate nga era takisiima kati twegendereze mu biki bye tuyita ibada amakulu nagamba nti likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min aqwali mu bigambo byetwogera omuntu asobola okutuula wano obanga atambula mu kkubo nagenda ngaayogera ebigambo Allah nagamba nti omusajja oyo ali mu kunsinza ng'oli mu kukola ibada era nakyo kirina opposite yakyo kati wegendereze biki byoyogera ng'otambula ng'oli awantu wonna osobola okuba nga tokola ibada nga oli mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala naga nti min al aqwal mu bigambo wal a'mal ne mu mirimu adh-dhahiratu wal batina nga ebintu emirimu egyo egimu myeyerefu emirala nga gyekwese amakulu ibada tuzikola mu mirimu egirabikako n'emirimu emirala egyekwese tugenda kuba tugiraba mu bufunze oba oli awo nagamba nti fadhahiratu mugimu ku mirimu egiba gyeyolese mu ibada naga nti arkanul islam al khamsa mwemuli empagi z'obusiraamu ettaano empagi z'obusiraamu ettaano nagamba n'ebirala adhabu
n'okusala ebisolo. N'agamba nti wanadhiri, n'okweyama, waljihadu, n'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadu ze tulina nyingi, neeno gye mulimu essaawa eno naye eyitibwa jihadu, kubanga muzze okulwana mu kkubo lya Allah, muyige eddiini ya Allah, nammwe mubalibwa muli mu jihadu. N'agamba nti watasbih, n'okubanga omuntu oli awo ogamba subhanallah, tasbihi nazo obeera okola ibada nga yalwatu. N'agamba nti watahlili, n'okubanga obeera oli awo la ilaha illallah, la ilaha illallah, era obeera okola ibada. N'agamba nti watakbiru, n'ogamba nti allahu akbar, allahu akbar, era obeera oli mu kukola ibada, ezimu ku ibada ezeyolese. N'agamba nti walbatina, ezimu ku ibada ezekwese tuziyitamu bufunze olw'obudde. N'agamba nti ezimu ku ibada ezekwese zeziriwa arukanu limanu asitta, mwe muli empaji z'obukkiriza omukaaga, ezo zekwese. N'agamba nti ezimu era kuzekwese walmahabba, n'okwagala. Okwagala kimu ku ibada. Kati nze mbuuza gwe, nkubuuza nze naawe nebuuza, biki byeoyagala ebisobola okubanga bifuuka ibada? Nsobola okubuuza essaawa eno, biki byoyagala? Ffena abali wano nze naawe tulina byetwagala, naye biki byoyagala Allah okubifuula nti ibada? Allah n'agamba ekirala, n'agamba nti almahabba, n'agamba nti walkhawf, n'okutya. Biki byotya ebisobola okukufuula nti otidde kino osinziza Allah subhanahu wa ta'ala? N'agamba nti walkhashya, n'okugonda. Biki byogondera ebyo Allah byagenda okukuwamu empeera okubala nti eyebadde ibada? N'agamba nti watawakkul, n'okwesigamira. Biki byewesigamira ebyo Allah byagenda okukufuula nti biri ibada, okola ibada? Walinaba, amakulu nti ebyo ze ibada ezibeera nga zekwese. Allah agamba mu Qur'ani, n'agamba nti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amakulu eyo aya egwa kuzimu ku ibada ezekwese. N'agamba shurutu kubulul amal, shurutu kubulul amal, bukwakulizo ki obukkiririza omulimu. Naye nga tetunabugendako, tugenda kulaba mata yakunu amalu ibada, di omulimu gole gufuuka ibada. Tusobola okukuŋŋaana wano nga tuzze ku kiyitibwa ibada, naye n'ovaawo nga tofunyeemu yadde akantu bwe kati. So wegenderezenga nnyo, bw'obanga okola omulimu gwonna, tunulira ebintu bibiri bino bye tugenda okulaba mu bufunze. Osobola kutuula wano oba n'okola omulimu gwonna ogw'obusiraamu, n'ovaawo mu maaso ga Allah ng'ofunye zero, oba oli awo ng'ofunye n'omusango. Kati batugambye wano nti mata yakunu amalu ibada, ddi omulimu gufuuka ddi ibada? Bagambye nti idha kammala fihi shay'ani wahuma kamali lhubbu maa kamali lhulli. Kasita ebintu bibiri bikuŋŋaanira mu mulimu gwokola, okwagala n'okugonda. Qala ta'ala, Allah agamba mu Qur'an, Allah agamba nti walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Togera kukigamba alhubbu, n'agamba nti walladhina amanu ashaddu hubba lillah, abayitibwa abakkiriza basinga kwagala Allah subhanahu wa ta'ala nga bakola omulimu gwonna. Ozze kusaala, jangu osaale ng'oyagala Allah yakulese wano mu muzikiti. So tojja kusaala ng'ozze imaamu akulabe bategee nti naawe oli musiraamu, basobole okuziika oba okukubeererawo ku mbaga. Olina ojja okusaala wano ng'ozze ku lwa Allah, ng'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo aya eri mu suratul Bakara. Wakala ta'ala, era Allah n'agamba mu aya endala, n'agamba nti inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Era abo abayitibwa abakkiriza bebo ababeera mu maaso g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bagonvu. Nojja okusaala ng'oli mugonvu. Tulaba abantu bangi nnyo najja okusaala, akabonero akalaga nti abasinga bajja mu mizikiti muno nga basajja beekuluntaze, ne tusimba layini, imaamu n'agamba nti istawu
ihtadilu nebagamba musimbera ini mutereze musiramu nagana okutereza muno nagamba tereze ekigere nagana neyekuluntaza kabonera akalaga nti toli mwetowaze kuki ku mulimu goze okukola ati bano batugambye nti omulimu gwonna oguyitibwa omulimu gubeera n'empagi bbiri omulimu gwonna mu busiraamu gwokola gwe gwoyita ibaada gulina okuba n'empagi ezo bbiri bwoba tolina mpagi bbiri kwogwo omulimu lekeraawo okola omulimu genda okola ebibyo empagi esooka bagambye la tukbalu ayi ibaada wala amalu illa bishartain ibaada yonna tegenda kukiriza mu maaso ga Allah kyonna kyokola kyoyita ibaada tekikkirizibwa mu maaso ga Allah kujja nga kirina empagi bbiri empagi esooka bagamba nti al ikhlaasu niya okujja okukola omulimu gwonna ng'olina ikhlaasu okubanga ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nagamba Allah subhanahu wa ta'ala ku mpagi esooka empagi eyokubiri almutabaa okubanga tugobera nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omulimu gwonna ozze wano mu ddalasa olina okubanga ojjidde ku mpagi ezi bw'oba ozze kulya mmere ojja kufuna emmere okukuta ogende bw'oba ozze kusoma olina okubanga olina empagi bbiri esooka ozze kusoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala teri mulala tojja kukaka nti imaama agambye mujje musome nga kyekikulese wano jangu osome ng'ozze kusoma ku lwani ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala empagi esooka empagi eyokubiri almuwafakatu lamal lishari okubanga okola omulimu ogwo ng'ogobera nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama almutabaa okubanga tugobera nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama zempagi ezo bbiri abange gwe nange emirimu gyonna gyokola negwotegesa okukola abagenda okuwasa ogenda kukola akiika ogenda kuyingira nyumba ogenda kukola ki okakasa ogenda kugoberera ezo empagi bbiri ku mulimu gwogenda okukola ekyo kyekibuuzo nkikulekedde empagi esooka al ikhlaasu niya tugenda kubanga tugirabako mu bufunze Allah agamba atya al ikhlaasu fi libada Allah agamba ati ma maana al ikhlaasu niya kiki ekitegeeza al ikhlaasu niya huwa yakuna muraddu labdi bijamii akwalihi wa amalihi alzahiratu walbatina nagamba nti ekiyitibwa ikhlaasu niya ye muntu okukola omulimu gwonna ozze wano mu ddalasa ogenda kusaala zuhuri